Kati nno obunkenke bweyongedde mu State House ery'eggwanga eya Uganda olw'ensonga nti olutalo wakati wa muhoozi n'omukulu amanyiddwa nga Odrek Rwabogo ng'ono inilo owa Museveni kubanga yawasa muwala we. Olutalo lweyongedde olw'ensonga nti bano bombi buli omu alaga yalina okudda ku ntebe ey'eggwanga erya Uganda era ng'ate ye nga General Yoweri Museveni yatandise dda okupushinga muhoozi naye ng'ate mu background omukyala Janet Kataha Museveni ye atunuulidde nnyo omukulu Lwabogo okubanga atuula ku ntebe eyo era mu mbeera eyo batandise okubanga balina ebisongovu bye bawanyisiganya. Omukulu Lwabogo yavuddeyo ku Twitter account ye n'agamba ebigambo ebyabadde ebizibu ennyo. Yavuddeyo n'agamba nti ebintu NRM byekola ebyokwogera ku nsonga z'okubanga basikiza entebe omuntu bya kisiru nnyo. Teri muntu alina kusikira ntebe eyo okuggyako kuba nti omuntu alina okuba nga alina obusobozi okubanga atuula ku ntebe eyo. Okitegeera n'agamba si buli omu ne agenda ze bapushinga ba NRM nga bagezaako osindiikiriza muhoozi okuba nti bamuteeka mu limelight ey'okuba nga yagenda okubeera omukulembeze addako. Ye n'agamba nti ekyo ekintu tekiriiyo ate kya kisiru nnyo. N'agamba waliwo beta NRM eyinza erowooza amazima amatuufu n'erowooleza eggwanga si bintu byakuva buvyeri ne mugamba nti ono yagenda otuula ku ntebe. Naye ng'ate bino byonna bigenda mu maaso naye ate ffenna tumanyi nti ate waliyo amaanyi g'abantu. Abantu nabo balina omuntu waabwe gwe baba baagala. Kati simanyi bano lwaki beekuba ng'ate akalulu kaba kalina ossalawo yadde oluusi bakakwatamu naye abantu nga bo balina omuntu waabwe gwe baba beesize okubanga atudde ku ntebe, so si bantu ba lubatu okubanga balowooleza ensi. Omukulu Lwabogo musajja munyiivu nnyo essaawa zino era nga tasalikako musale olw'ensonga nti baagala kubbira muhoozi ntebe basobole okuba nga bagimuwa ate nga naye ebigambo by'ayogera omusajja alina amaddu mangi naye ayagala otuula ku ntebe olw'ensonga nti waliwo audio ze twawulirako naye nga weziwulira ziragira ddala omusajja ono alina influence nnene nnyo mu ggwanga oba alina omukono munene nnyo ku bintu ebisinga ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Naye tetumanyi kikigenda kuddirira naye ng'ate waliwo eyavuddeyo n'abagamba nti byonna mubikole muyombe mwekube mwetabukire kasita mutagwira ntebe ya mwana gye yabawa nti muyinza okugyasa. So ebintu bikyagendera ddala mu maaso olw'ensonga nti bano bonna buli omu eriiso lye alitadde ku ntebe ey'obwa pulezidenti bw'eggwanga erya Uganda. Lwabogo ali eri awera nkolokoto ate n'omukulu General Muhoozi naye ali eri atabuse. So katulinde tulabe ebinaaba bivuddeyo naye nga Lwabogo agezezzaako kubanga buli muhoozi kyakola agezaako okikubamu ebituli, agezaako omukuba zibbomu ez'enjawulo nga zimuyita mu buyisi aleme kubaako na kintu kisika attention mu ggwanga erya Uganda. N'ebyogenda e Rwanda byonna yabyogeddeko mu Twitter ye. Osobola okugenda ku Twitter n'onoonya omukulu amanyiddwa nga Odrek Rwabogo ojja kwekanga nga ebintu ebisinga byayogera agezaako okulumba muhoozi ne NRM egezaako opushinga agenda eya muhoozi project okubanga bamutuuza ku ntebe nga General Museveni awummudde. Kigambibwa okuba nti 2026 General Museveni yadde tannayogera naye alaga nti ayinza obutadda n'ateekawo buteesi mwana we General Muhoozi of which ne mu State House enkwe zitandise okutambula eno n'eri teri akkiriza muhoozi kubanga atuula ku ntebe eyo olw'ensonga nti nabo balaba nti waliwo abalala balina obusobozi
okusinga muhoozi. Kati omukulu muhoozi ye kyeyasazeewo okukola kwe kuba nti atandika ties, diplomatic ties n'abantu ab'enjawulo. Twamulabye ne Rwanda yagezaako kuba nga connectingayo, Kenya agezaako connectingayo, kwegamba agezaako okuba nti ayita mu bakulu ab'enjawulo asobole okuba nga afuna backup yaabwe. Kale ffe tujjaba tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Likinga, commentinga era osubscribinge.